ngira wako Kampala wano wewe tusalira mwana mulungi Faridah wewe njala wewe muluma nankubira nangama takubirangako Kampala tuyewaliza katoto mukomuga Faridah ne baba talina kyakula ne baba kirina mama atike oyo alina olusuku wajati ajati alina olusuku era amatogere gagira nga baleeta abaana nga bakola kinga balya ajati wafunanga obudde naffe otuweerezanga tubate tuli bulungi ate muna tugenda kwamu ebizibu olubuto luno lwabalongo bani akaima kamu tusubula binyanyanya wewe binyanya by'Masaka ebinyanya eby'Obuddu ebinyanya wadi kwa mukono gwa kinene moti yakala mukono wadi kwa mukono gw'enyanya uli mukono ya kisa Ssuuna beni Mabzira Tonny yakala mukono gwa Mabzira Tonny wadi kwa mukono gwa Ssuuna beni awange Mabzira Tonny Mabzira Tonny muri bulungi ebyaddala muri babinyanyanya tubalengerako naki mwebale kuwagira Faridah Nakazibwe mwanyinaffe omulungi akaliga kasimoni kabadde ki ono eddoboozi lyafudde eddoboozi yalikwanyemu abakyala yogereyo ekigambo kimu kuwa sente tasobola kuvaamu yadde gamba nti emicrophone ebintu byo nga bifudde ffe tujja yogerayo ekigambo kimu kuwa sente gamba nti yogera ma yogera ba yi za yi namukuttemu kale mwabale kujja mikwano gyaffe olunaku olwaleero simanyi nakumanyi nyinza kugamba bantu bano naye mwabazze muli beeka si weewaawo ku lw'omukaaga lwa wiiki eno gye tugenda Masaka weewaawo buli ali wano neetaaga okulaba Masaka muliiku n'abewaffe abalala bali Masaka yonna babeereyo muliiku naki tugenda kubeera ne sawundi yemu eno ya Jojo Events era ffenna tugenda kubeerawo abayimbi bonna bemulabye wano n'abalala abewaffe Masaka bonna tugenda kubeerayo simanyi tubakolere ki tumale okubayisizaamu eggaali tubayiseemu akaliga bamale kubayisizaamu gitege microphone tujulire microphone nakizivaako tuwe microphone endala tulabe tukole kati robike ani aliyose bwato gwoliyo bw'owulira gizengo ng'agoberezaako ennankani nga tugenda nga namwe mukuba engalo sebwato ninze gwe kali kagamba nti mukyala sembera aleka ali afulumye bweru yebino wabitegedde sirawulidde yebino wabitegedde wangi yebino wabitegedde pulu oluluyimba lwa Faridah Nakazibwe ne Ssuuna be balusibye mu Uganda muno mwana okuzzaako olulala balusibiddewo badde tweyanza gino yanzeege mukama waffe omulangira kati nno munneekankonyumizi bulijjo okugamba mulangira muwagizi waffe mulangira badde nsaba okuwe ku ngalo za mulangira Wasajja mugeye nga waali mulangira oyo mukama waffe Mukama waffe byonna twesanyise nnyo okulaba webale kujja ku nsonga ya mwannyinaffe
nga nina abantu bangi abogeya omulangira ngenda kugeya nga oli mwamise Hajati nawe ngenda kugeya nga oli nina bye nanyumiza Faridah nawakana nga toliiwo kati ngenda nsooke mulangira ekisooka mu byonna atwagala nnyo ng'abaana era yantuma nkugambe kati nali sigamba nkugambe nga waali ngamba muganda wo nti mwebale emirimu gye mukolera ndi muwagizi wammwe mulangira tweyanza nnyo ssebo kati olunaku lwe nasooka okumwaŋŋanga kumusisinkana bwe nti mba ntambula bwe nti mulangira nekukuma bwe nti mu kimuli ngenda okulaba nga ntambula gyeno bwandi gyendi neŋŋamba ate nakoze ekiriiro naŋŋamba emirimu gyo gyebale ne muganda wo muŋŋambire ensonga zammwe ezo ze musiika zinkolera kitegeeza Ebinyanya naki tweyanza nnyo tweyanzege mukama waffe webale nnyo n'okukkiriza n'ojja ku mukolo gwaffe guno omanye omukolo oyo guba gwa Faridah guba gwaffe kubanga Faridah oyo mwannyinaffe tweyanza nnyo tweyanzege mukama waffe era tunaffe nga tutambulira awo tujja kusigala tuli baana bawulize newankubadde otugambye nti oli muwagizi waffe tuli basiimu nnyo olw'ekyo Hajati tweyanziza nnyo Hajati oyo nakunyumiza olunaku lwe yasooka okundaba Hajati mu kibuga Masaka nabinyumyako nekusho ya Faridah maaliko kumaca kati mu budde obwo nga nefuula nnyo siriyasi nga sinaba kutandika kukola ku leediyo naye nga nze munda nga ndi pulezenta nga n'abeetooloddewo bonna nga mbalowoozesa mbu ndi ki ebyaddala nga situuka nga yadde ku kazindaalo kakololeramu nti ngenda ku supermarket wa Hajati gye bayita family grocery kati Hajati ng'alaba omwana ajjawo najjangawo nnyo nga ngulawo peeni n'empapula nga njagala nnyo buli kadde okuba nga wandiika ebintu ng'era bwonna bolowooza ono ki muli bagezi nnyo munnange lumunzija kati nze nina ekiwadde erinnya eryange kati nalina ekibaasa ekyakkaki era Hajati oyo yangujimbuza ebbaasa nga mpandiikawo ku ngulu nateekako ekigambo Mr. Mabzira Tonny Lumyayo talimba atwagala bagana namwe esimu yange yeteremu enamba ene guwanikako mu Mr. Mabzira wekyagenda ka Mr. nekajja kulegene bwemanyira munnange nga ntuuke wa Hajati ngenda olumu nagendangawo ng'olusi Hajati kati kankubulira amazima olwo najjangawo nga sizze gula peeni nga nzize nga njagala erinnya eriri ku kipapula olirabe era lumu nga nzija nga nensonsobagawo teekawo ekipapula mbu nnoonye ssente nga gy'oli mbuwenkebera waliwo ssente nnyingi kumbe mmanyi waliwo ennusu yange yaabi ngenda gula peeni mukyazijukiraza ebibiri nga njiwummuzawo kati Hajati lumu aŋŋamba wowange yegwe Mabzira Tonny yoba mutabani wange kunzaali nti Hajati tiwaddira nnyonyi ntye kati Hajati waŋŋamba n'okuŋŋamba nti erinnya bayira ogwo wakiŋŋamba nali simanyi nti abakasimba balituuma wakiŋŋamba kuolwo olaye nga tokyabijjukira noŋŋamba oba waddira nnyonyi oli mutabani wange era okuva olwo muneegwe maama wange webale nnyo okujja tweyanza nnyo tweyanzeege ndowooza byebyo tugende tugire nako tugende tubayisizamu egaali akaliga tikula sumulula byonna ebyansiba obwedda sinsitira nyiganyiga abalungi mwenna mwekuumire ku NEKOZ TV. You know what it is. Subscribe olabe ebisingawo ne original Benja tobasubwa. Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on NEKOZ TV.